Adama TV tufunyeeyo complaints nyingi okuva bwe twatandika okugulawo channel eno nga bakadaama bangi mwogera ku kintu ky'emmere nti temufuna bulungi mmere ate ng'oluusi abamu bagamba emmere bye bagifumba naye ate ne bw'oba ogifumbye basobola ogiggyawo nga tebagikuwadde. Bino ebintu bya njawulo, waliwo bakadaama abamu bagamba bo tebalina buzibu na mmere nti bo baliira ddala emmere, baboosi baabwe babawa emmere, naye ndowooza kinaana ku message ze tufuna ku bintu ebikwatagana ku mmere. Bakadaama bonna abasinga bagamba nti baboosi bamala kulya ne babawa emmere gye bakuttemu. Boosi amala okulya n'akuwa emmere gy'akuttemu oba n'akuwa emmere nga ntono nnyo n'obeera nga tosobola kubeera nga tokkutta. N'obeerawo bakadaama bagamba nti emmere babba nzibe, ne wabeerawo abalala ne bagamba engeri gye bwetabeerako bisumuluzo ku mafumbiro bagenda ne bafunayo ak'okulya konna. Ekisinga 80% ku message ze tufuna ebikwatagana ku mmere, bakadaama bagamba nti bastruggolinga okubeera nga bafuna emmere gye baaliyagadde. Babawa emmere endyemu, abamu tebabawa, abamu babagamba balye akatono ennyo, n'amuwa akamere nga katono ate olumala emmere eyo n'agisuula n'ogamba atutte emmere nnyingi ng'omanyi agenda girya naye ate ogenda okulaba ng'akomyewo ng'emmere tebagiridde, bamaze oggikwatirira ne bagamba lya eyo. Ekintu kino nze nga bw'oba owangaala n'omuntu gw'okozesa ne bw'abeera mukozi owaka tekibeera kirungi at least sooka oggyeko emmere gy'osuubira nti gye mujja okulya then naye omugambe atooleko gy'agenda okulya. Emmere ne mubeera nga mugirekawo nga yonna si nkwatirire, kugamba aggyako naye aggyeko kuba ye muntu gw'oba owangaala naye, omuntu akolera emirimu ewaka olina okubeera omubalamu nti naye muntu. Naye embeera eno bw'egenda nga yeeyongerako oluusi kadaama bibaleetera embeera bwe buno obuntu obugenda butabula bakadaama ng'olaba ng'ekitaliimu ky'amaanyi n'ogamba kasita baliddeko bakulekeddewo eyo gye bakutte mulya. Yes, asobola okugirya naye ate si kye kyalibadde kituufu okubeera ng'omaze okukwata mu mmere n'ogiwa omukozi wo naye abeere ng'agiryamu. Katufune wano kadaama atunnyonnyole ku nsonga eyo nga naye ayogera ku nsonga y'emmere eyo engeri gye boosi we gy'amuyisaamu. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Abakola mu bakadde, Mr. Kadaama nkubulira kino, nze nkola wa mukama wange si mukadde, mukyala alina abaana 4, omwana we omukulu alina emyaka 13. Mr. Kadaama ku kigambo kye bayita emmere ku kyokulya nti batunda emmere si bakadde bokka. Nze Mr. Kadaama nakaabira wano mu nnyumba, nanywa amazzi, nasibiranga bisikuiti akuba ekyannyambanga, baali tebasibanga kifumbiro. Ifumbiro baali tebalisiba nga babeeramu bisikuiti. Omukazi ng'asobola okufumba emmere n'akulaga agijjula. Bw'akuyamba omanyi mu muceere gwabwe bateekamu bbiringanya, ne bateekamu lemoni, ne bateekamu n'omudalasini. Abikwata byonna n'abiteeka ku suwaani, n'asena ejjiko y'omuceere n'agibikkako ku ebyo ebintu by'okugambye, n'afuteera awo n'ayambuka n'emmere. Ekinneewuunyisa emmere tebagirya, bagikwatirira ne bamala ne bagikuleetera n'atandika okugamba emmere nnungi gitereko gy'agirya enkya. Nze nagaana okulya emmere gye bakuttemu. Tebaagala kuwa mmere, baagala okole bulungi emirimu gyabwe. Ne bakutambuza, bayinza okutambula ne bamalayo ennaku 3, beegulira emmere balya ne bakola ki? Bwe tebakufaako. Ate ayagala okutuma, ayagala odduke n'omwana, kyokka tolina kye waalidde. Nze natuuka ne mpulira kamuguluze nga ntambula njagala kugwa. Omukazi we namugambako ne mugamba mpa eddagala, yaŋŋamba tasobola, naŋŋamba neekoza, siri mulwadde, sirina kinnuma. Ne tutuuka eyo ne tuyomba. Bwe twakoma wano n'agamba bbaawe nti nze saagala kukola. Ne mubuuza kuva tutambula ali ompadde emmere. Omukazi yalayira mu maaso ga bbaawe n'amugamba yadde ampa emmere. Ekyewuunyisa nali ngenze n'obusente bwange, tebatukkiriza kugula kintu. Nanneewalako ssente n'enzimuwa. N'agenda n'agula ebyokulya teyampa. Kati ekyo eky'emmere bambi amayumba tugatomera, si bakadde bokka, si bato. Bo bano abantu ekigambo kye bayita emmere
bazibu nnyo era abaana abali mu eyo embeera Mukama atusaasire. Nze natuuse ekiseera ne mpanika ne bagamba njagala bafiira lwa mmere. Tayimingi nga ze ennyumba yange gye ndimu ya kalina, ndimu mukozi nzekka. Naye nsobola okuzunga ku kalina, tayimingi nga beebaka ne bazuukuka leeti, ate tebagala ofumba emmere yaabwe. Bwe bazuukuka okufumba, afumba emmere gy'akuwa n'atalidde asinga. Kati ne weebuuza bano abantu entegeera yaabwe. Kati abaana bonna gye bali, atafuna mmere, atafuna kyakwambala, talowooza nti bakadde. Bonna bano Abawarabu ekiyumba otomera kitomere.